njagala okubeeyanjulira nze mukyala Amaniyo Dravire Shila nga neteekateeka kuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala mu Mukono District 2026 paka 2031. Nzize kubasaba mwenna mumpagire kubanga ebiteeso byennina ebirowoozo byennina birungi nnyo eri Mukono ate njagala kutambula wamu n'abakyala bonna aba Mukono. Omukyala bw'okwata omukyala n'omwempoweringa oba n'oempoweringa omwana ow'obuwala otaasizza eggwanga. Kyova olaba ekifo kino gye kiri okulaba nga tutaasa abakyala nga tuyita mu maka nga tuyita mitendera emirala yonna naye omukyala yakoze ki yabakulembedde. Nolwekyo nsaba mwenna mumpagire guno omwaka gwa kalulu mutegeere linnya Amaniyo nzagenda okusooka ku baloti temukyerabira ekyo naye nga njagala basuubiza ngenda kukola butwewera ngenda kukola nammwe ngenda kutambula nammwe tukole wamu tulabe ng'embeera zaffe zikyuka ate tutandikira ewaffe ewaka ng'omubaka omukyala neyanzike Mukama abanjagalire abawa omukisa Ssaabasajja Kabaka waffe awangaale lwa Katonda n'ensi yange ddayo ku ssomero nange nsabira abazadde mwenna abalina abaana si byangu serabiro si byangu amasomero tuli ku mwoleso gw'amasomero olwaleero wane Nakabago amasomero mangi gaze geyanjudde gataddewo display zaabwe bingi nnyo ebyogerwako ku masomero tunyigire mu kusomesa abaana bannange. Education is the future. Osomesa omwana oba oli kushuwa omwana tajja kukola tajja kuviiramu awo ne bwakola atya omwana aba akoze ki ajja kuvaamu nga wa mugaso. Ako kayize ako kokka kayize katadde mu mutwe ke kajja okukyusa ki obulamu. N'olwekyo tetunyooma bintu by'amasomero mujje mwetabe mwoleso guno guwedde leero naye mutambule abaana ba Kisebe mubayozayeza mwenna mwakoze bulungi mwebale nnyo ebigezo tebikoleka n'olwekyo mwakoze nnyo naddala amasomero ga Mukono bayozayeza mwenna bwe bannamukono nsaba babuuzaako oba mbabuuzaako nate leero gye baliko gyonna gye mutuusizzaako engalo ate ne Happy New Year mbadde sinaba okubakulisa ku mpewo zaffe zino ezinkutte olwaleero naye Happy New Year mwenna njagala kwogera ku kintu njagala kubakubiriza okugenda okuzza obujja amannya gammwe ku nkalala za Electoral Commission. Process eno egenda mu maaso ke kalulu. Akalulu oba omanyi mbuno akalulu katandise. Akalulu si wali ku box wetugenda okukubira katandikirawo ne webategekera ebintu ebitukwatako wetugenda okulondebwa baani abawandisiddwa ako ke kalulu. N'olwekyo njagala kubira abavubuka bannange kubanga ffe bangi embalira yavaayo n'eraga mu bwatu nti n'abavubuka ffe abasinga obungi. N'olwekyo okubeera obungi bakitegeeza tutuusiza n'emyaka egironda mu kifo ky'okubeerawo ne tukuba kkere tugamba batubba batukola ki twenyigire mu process eno etandika okulambula akalulu akagenda okubaawo 2026. N'olwekyo mbasaba mwenna werekereza olunaku lumu weefiisa olunaku lumu kubanga obukodyo bungi obukodyo bugenda mu maaso mu Electoral Commission bungi. Ekisooka batadde obukitsi obukompyuta obuwandiisa mu bifo bitono batadde ka computer kit kamu nga muluka munene nnyo abantu olina okutambula mayiro ne mayiro okubatuukako ogenda okutuukawo oluusi esaawa nga bavuddewo batambudde bagenze naye obwo bwe bukodyo njagala babuulira bannamukono abalonzi obwo bwe bukodyo okubakuba ku bukodyo buno tulina okubalumba mweweeyo tulumbe bano abantu making sure erinnya liri mu kompyuta kubanga togenda kuwoza wantu wala wonna terinnya yange teririimu nedda n'akadde ke batuwadde akatono tubanenya naye nga bwe ŋŋambye bukodyo mugende mwenyigiremu mwefiisa olunaku lumu osobola okutambula eggombolola oba omuluka n'onoonya abo abantu aba Electoral Commission. Temupowa bannange President waffe Kyagulanyi tugamba tetupowa kubanga luno olutalo ate olutalo tebalulwanisa na mundu zokka balwanisa na bukodyo. Era mbajjaga babuulira obukodyo bonna obusayansi bwonna bwasayansi ng'obwonna tusobola obbakubisa obukodyo. N'olwekyo muveeyo ng'ennaku tezinaba kuggwaayo kubanga baziya nawo sinze bazoogedde zigenda kubeera okuva mu January paka nga 10 February. Ndowooza tusigazaayo ennaku ntono nnyo ddala less than a week. Ekyokubiri njagala kubakubiriza mwenna nti obulwadde gye buli mpox buno bu monkeypox boogera obulwadde gye buli obulwadde busaasanya nga tuli mu bantu twekwatako buli airborne kasobeera mu bantu abangi ne twekwatako ne tanaaba mu ngalo kwegamba bullying obubonero bwagala kufaanana ng'obwa COVID
n'olwekyo tebwawukanamu naye mubeere vigilant mubeere alert tunaabe engalo tusobole kuno si kubongako naye kukola ki kuba nkokola bwe bagamba n'olwekyo mbakubiza mwena bamaama mwabalina abaana mumanyifa abalwaza abantu mama bwetuba omwami bwalwala omwana bwalwala mama yakola ki yabonabona ku kitanda n'olwekyo fe bannyini nnyumba bannyini maka tutuuse obubaka eri abantu baffe buli ku makya nga tubagamba nange badde gyebuli ate juzi twazise foot soldier waffe yafudde mpox bannange ne batatukkiriza na kumuziika nga ki minisitule y'obulamu yeyina okutwala presise n'olwekyo twenyigiremu okulwanyisa obulwadde buno nga tutandika naffe tandika naawe tandika n'environment ekuliko olabe nga naawe weefaako obutakwata bulwadde oba naawe obutasiiga ki ate bw'obufuna genda mu ddwaliro busobola okujjanjabwa